mwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebalizaako mmwe abafunye ebirungi eyo, naye ate tubasaasira nnyo abayita mu kiseera eky'okunyolwa, abafiiriddwa n'abafiiriziddwa ebyammwe. Mukama Katonda abasaasira. Obulamu bugumu era olumu bunyweramu nga naffe butwetaagisa okunywera obutaggwaamu maanyi. Njagala okwebaza mwenna abakeera ku puroguramu eno. Dimansi eno ebaddemu okuziika kweyali omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga omugenzi Jacob Oulanyah. Waliwo bingi ebiyigibwa. Waliwo era mu dimansi eno obaddewo okuziika ku omugenzi Saalongo erinnya litambudde, eyali omukongozi wa Ssaabasajja Kabaka, yakongojja Ssaabasajja Kabaka e Naggalabi n'abantu abalala bangi. Naye tuli mu kiseera kya kisiibo. Buli muntu ali mu kisiibo abasinga obungi. Kyokka waliwo bingi bye tuyiga mu kiseera kino n'ebigenda mu maaso. Ku nkomerero tebajjukira biseera bye wali awo wooli, naye bajjukira obulamu bwe wabutambuzaamu awo we wali oba awo wooli kaakano. Ekitujjukiza era ne kyongera okunyweza n'okuggumiza nti wonna wooli obuvunaanyizibwa bwo kugasa balala. Kubanga omuntu bw'aba azaalibwa bantu be bamwaniriza, era ne bw'aba asiibudde bantu be bamusiibula. Tewaliiwo muntu lw'aba mu nsi ku mirundi egy'ebiri ng'alina obusobozi okuyimirirawo yekka. Bw'oba muto oba muto, ebintu bingi oba tosobola kubyekolera. Ate era bw'oba owummudde tewali ky'osobola kwekolera. Abo ababaawo be baba n'obuvunaanyizibwa ku ggwe. Ekitegeeza kyongera okunyweza n'okuggumiza nti obulamu butuweebwa ku lw'abalala, naye ggwe oteekwa okwebuuza, gwe oliwo ku lwani? Oba oliwo ku lulwo? Tuzze tubyogerako okuva emabega mu kitabo kyaffe Amaanyi g'Obuntu, twalinga ensigo kula terya bibala byayo, nga twongera okukinyweza nti ku nkomerero ya byonna nebw'osika eno n'osika eno n'osika eri n'ojja eno okomekkerera, ebyo byonna by'okoze birina kuba nga byakwata ku bulamu bw'abalala. Yali Manje lwe yagamba nti bajja kwerabira bye wayogera, bajja na kwerabira bye wakola, naye tebalyerabira ngeri gye wakwata ku bulamu bwabwe n'obakyusaamu. They will never forget how you made them feel. Kale amakya g'olwaleero mu program Manya ky'olimanya omulimu gwo, njagala twefumiitirize ku bulamu. Kituufu odduka emisinde, ogenda
gy'ogenze. Genda kubanga oteekwa okugenda okole ky'oteekwa okukola. Naye mu kkubo awo wakati wano woovudde na wali woogenze ku ky'ogenza okukola, onyigiriza oba oyambye mu ngeriyo. Kyokola kikola n'omutima omwanjulukufu oba okola bukozi gwe kuyitawo. N'osanga omuntu azivudde mu kyalo azze okugula engatto, ne bamuguza engatto ya kugulu kumu, agimuguzizza n'asanyuka nnyo. Ono n'atwala engatto ze mu kyalo agenda ozituusayo zombi nga za kugulu kumu, za njawulo. Oba empale ng'eriko okugulu kumu, oba empale nga ya mukyala so nga agiguze musajja, bamuguza bamuda. Naye ng'akikoze ekyo musanyufu nnyo kubanga ye mu lunaku olwo awulira nti ayingiza. Naye nga n'ezo ensimbi entono z'okoze, amakoona g'owese n'osobola okukola ezo, tezigenda yadde okuziriirako ennaku 2. Bwe watabaawo bulambulukufu, omukisa gw'ogwo ogulinga omukisa guyinza obutatuuka bazzukulu bo. Naye olw'okuba tulina ensi ey'abantu abeerowoozaako mu kiseera ekyo awo we bali, oba oli awo olumu tebatuuka eri kulengera kugamba nti naye abo abalinvaamu abaliddawo, waliwo abantu abagamba nti nabo baliraba ziri balaba olwabwe. So nga bano betuvaamu ab'olubereberye abaasooka tebaali na ziri balaba olwabwe. Buli kintu kyonna kye baakolanga baakikolanga mu bulambulukufu ne mu kwagaliza abo be baasuubira, be balowoozaako obulowooza bye baali batasobola na kutegeera bwe baliba. Naye abo abalibaawo okutwala ebyo mu maaso bo bye baali basobodde okukola. Kale tujjukira nti obulamu bulina kugasa, oba bugasa beewuwo tekirina mutawaano, oba bugasa bantu ba ku kyalo, kubanga mu nsi teri atandika mulimu. Gweyo takisi gy'ovuga b'otutta abo bonna obalinako oluganda, oba baggwanga lyo, oba banzikirizayo, naawe osanze busanzi bantu mu kkubo, n'olonda n'otwala gye balina okugenda bakuwe ssente. Kubanga buli kintu kyonna ky'otandika tekirina kugasa ggwe. Teri atandika dduuka n'agamba nti ab'eŋŋanda ze balirigulamu. N'oyo anyigirizza omulala n'ateekawo ekizimbe era tagenda kugamba nti baluganda lwe balikipangisaamu. Bantu bonna okuva gye bavudde batamanyi, kasita nabamuwa ssente ensimbi z'ayagala abakkiriza. Ekyongera okuggumiza nti ku nkomerero obulamu bulina kugasa balala. Ensi nnene etumala n'ebigirimu bitumala. Singa byali tebitumala Katonda tasobola kututeeka wano. Kyekireetera okuba nti tebimala. Ensi yatondebwa ku musingi ng'okufuna ky'olina olina okugaba ky'olina, okufuna ky'oyagala olina okugaba ky'olina. Kasita abaagala okutwala nga tebalina kye bagabye beeyongera obungi, kireetawo embeera erowoozesa omuntu nti n'ensimbi eziriwo tezimala, so nga ziba zimala. Buli omu bw'akola ky'ateekwa okukola era n'atwala ewaka ekyo ky'ateekwa okutwala mu mpeera ye ne kyagwanidde okusinziira ku kukola kwe ne ku kutetenkanya kwe, wasobola okubeerawo obukkakkamu ku nnyanja. Naye kasita wabeerawo okwesulika oba okwekubira oluuyi, embuyaga etandika okufuuwa ku mazzi tegasobola kutereera. Kale kituufu odduka gy'olina ne bye wakoze ng'okosa ono olubirira okukosa ono, ne leero obadde olina ne by'oteekateeka okosa oyo. Ekibuuzo, ofuna ki? Era ebbanga ly'obeeredde mu bubi bwo ofunye ki? Lwakuba obubi buwambira ddala omuntu ne bumulya ne bumutwala.
naaba nga takyasobola nakulaba nti kino kyenkola si kituufu. Naye batugamba nti buli kyokola okungula, naye bw'oba okungula batujjukiza nti okungula emirundi 7. Ndi Katonda wa bujja, nkyawa omwana n'omuzzukulu ku lw'ekibi kyabo abaamusooka. Lwaki? Tewali kyokola nekitamera. Naye okusobola okutambulira mu bulamu ne tububeeramu kubanga bulina kutunyumira, si kukaluubirizibwa. Kyova olaba nti ku bizibu ebingi n'okusoomooza okungi abantu kwe bayitamu okw'enjawulo, fuba okulaba nti gwe ngamba gwe tofuuka kizibu kirala eri bantu abo balala. Balina ebibamala n'ebizibu bingi. Buli muntu alina okusoomooza kwe, anti buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Kakati gwe teweeyongerako ku lukalala lw'okusoomooza oba olw'ebizibu abantu bye balina. Waakiri bw'oba tosobola kubeera kiyamba oba kimalawo bizibu, weesirikire oli akasenteko wekka n'abantu bo nga tolina gw'otaataaganyiza. Naye okusobola okutambula obulungi, tuyige mu bino ebibaddewo ne mu kuzaawa kwa bannaffe bangi, aboogerwako n'abatoogerwako. Tuyiga okubeerawo mu kiseera ekyo, be present in the moment. Okubeerawo mu kiseera ekyo wooli, ebigenda mu maaso bw'obitunuulira obiraba, obitegeera, osobola okukozesa ekiseera ekyo n'obudde obwo bw'olina mu kiseera ekyo kino kye tulimu. Bw'ojja wano ku mpewo osobola okukozesa ekiseera ekyo Katonda kyakuwadde okozesa obudde obwo obuliwo. Osobola okubeerawo okole ky'oteekwa okukola nga tokyongezaayo, teweemulugunyizza, teweekaanyiza, n'okola ekyo ky'oteekwa okukola. Ekyokubiri, tufube kye tusobola okusiimanga bannaffe nga tubalaba. Bw'obeera eyo ku kyalo nga waliwo omusajja akola obulungi, omukazi aweerezza obulungi, musiimeko ng'omulaba, alabe ekyo n'amaaso ge n'omwoyo gwe, naye ategeere nti ekyo kyakola kyamakulu. Bw'osanga ng'omuntu alina kyakola nga kikugasira nga kikukwatako, mugambe weebale, tekirina kye kikuggyako, mugambe weebale. Twerabirire mu bintu byonna bye tukola, tugezeeko okulaba nga twerabirira. Newankubadde obulamu bugumamu olumu ne weerabira okwerabirira, tugezeeko okwerabirira. Tukozese emikisa Katonda gy'atuwadde bulungi okugiggyamu omukisa omunene, si ku lwaffe ffekka wabula n'abo Katonda baba atuwadde. Ennyingo zino njagala nzibawe 7 zokka mu dakiika 5. Obuteetunuulira ffekka anti n'ekirala tuli mu kisiibo. Selflessness. Okweyagaliza kirungi, okweyagaliza kirungi, era nga tonnayagaliza balala, sooka weeyagalize. Omuntu ateeyagaliza tasobola kwagaliza balala, kubanga ne bw'aba alina bingi naye nga teyeeyagaliza, ebingi ebyo buli kiseera alaba nga tebimala okuggyako ng'ayongeddeko ebyabalala. Kati sooka weeyagalize. Kibanga omuntu atakkiririza mu kikyali, oli Muganda, oli Mutooro, oli Mukiga, oli Mulugwala, oli Muteeso, oli Musoga, naye nga toyagala kikyoli, tokikkiririzaamu. Bw'onoosanga omulala akkiririza mukyali, ogenda kumulaba bubi.
naye bw'obanga wekkiririzaamu weeyagala, bw'osanga omulala akkiririza mu kyali era ng'akyagala, tosobola kumulabanga mulabe kubanga weeyagala. Newankubadde tweyagala era nga tweyagaliza, naye bwe kisukka we kirina okukoma kifuuka omuziziko eri obulamu bw'abalala. Ekyokubiri, okubeera ab'amazima mu buli kintu kyonna kye tukola. Ne bw'oba oweereddwa mulimu mu dduuka eryo, ennusu ezo 2, 5, 10 z'otwala gayinza okuba nga ge magoba g'edduuka eryo. Kyova olaba nti osobola okusanga emirimu okuva Gatonnya paka Ntenvu nga tegukula. Oli n'abuuza nti lwaki omulimu gwawe tegukula? Nti omulimu tegwogera. Naye muntu oyo atayogera abeererawo ku muntu ayogera. Ayogera bw'akula n'omulimu gukula. Anti gwonkwa. Ente gyekoma okulya obulungi n'okunyirira, nekkwa okulabika obulungi n'okunyirira. Omuntu ali n'edduuka lye mu kyalo afuna owa bodaboda n'amusasula 5,000 n'agenda ku dipo ya soda ne bamuguza kreti za soda 2 n'azituusa mu dduuka, eccupa n'agitunda 10,000 n'alowooza nti 2 oba 10 magoba ge, era n'amanya nti ku ccupa eno nfunyeeko amagoba ga nnusu 10 oba 2, nga yeerabidde nti bwe yabadde atuma owa boda yaleeta soda oyo yamuwa 5,000 nga takisobola kwawula magoba ku kufiirizibwa, ne yeesanga ng'omulimu gwe tegukyukamu yadde, naye ng'akola okuva Gatonnya paka Ntenvu. Okubeera abeesigwa mu ebyo ebituweereddwa, kino kitujjukiza bali owe5, owe2 n'oweemu. Kamange namanya nti oyagala okukungulira gy'otaasigira, bwe wagimpa nagikweka mu ttaka, era bw'okomyewo yiino nti kale obanga wamanya nkungulira gye saasigira, lwaki tewagiwa abawozi? Bo ne bagikozesa ensimbi yange ne bampaamu 2. Omuddu ono omusirusiru bwe batyo bwe bagamba. Mumugjeeko yeemu gy'alina mugiwooli eyayina 5 n'afunamu 10. Nti oyo atalina agibweko ne kaalina kasobole okuweebwa alina. Tekiri nti atalina agibweko ne kyalina ng'abantu bwe bakyogera. Kiva mu kuba nti oyo alowooza nti talina n'ekyo kitono kyalina si mwesigwa nakyo, tasobola kufuna kumanya na kutegeera ngeri ki gy'asobola okukikozesaamu kimugase, kigase n'abalala. Olw'okuba takiraba ng'amaaso ge gatunuulidde ebinene ye byalowooza, kino ekitono kimugibweko kiweebwa oli alina ebingi, wabula ng'abikozesa ne bigasa abalala. Kyova ofiirwa ekyo ky'olina, naye si lwakuba nti oteekeddwa okukifiirwa. Nedda, bw'okizula n'okimanya nti kino kye nninawo n'otandika okukikozesa, kwe kuba omukisa gwo ogw'okugaziwa. Tujjukire nti buli kintu kyonna ekituweebwa tujja kuwembalirira, accountability. Tujja kuwembalirira mu kuwoza. Wano wabeerawo okuwoza olutabaalo, mu kuwoza eri oyo yatutuma mu mibiri gino okukola bino byonna bye tuteekwa okukola. Wabeerawo okuwembalirira y'ekyo twakikozesa tutya, twatambula tutya. Tukubirizibwa okubeera abeerufu mu bintu byonna bye tukola okusobola okukola obulungi. Obwesigwa tubwogedde. Mu mulimu gwo beera mwesigwa. Eriyo n'ababba emirimu gyabwe, abbawo ssente mu mulimu gwe, kakati ssente ezo z'otwala olowooza otutte zaani? Otutte zizo. Kale tobba mulimu gwo,
beera mwesigwa n'ebyo ebikuweereddwa, bikozese bulungi, obikubiseemu, obyongereko, obigaziye, bikugase n'ebigase n'abalala. Ekisembayo, obukulembeze mu byonna bye tukola. Obukulembeze mu byonna bye tukola. Omukulembeze wanjawulo nnyo ku mulaalo. Bw'oba olunda ente, twalundanga ente dda wajjajjange. Bw'oba ozirunda, ozibeera mabega, osobole okulaba buli emu gy'ekola ki. Kitegeeza ozigoba naki? Na muggo. Naye obukulembeze, ente ze zirina okukugoberera. Mu buli kintu kyonna ky'okola, beera ekyokulabirako eri abo b'otwala. Bw'oba mukulembeze ngwa bwonna w'oli, omukulembeze si yo alina ekifo, wabula wonna w'oli ng'ovunaanyizibwa ku bantu abalala. Beera ekyokulabirako. Ne bw'oba ovuga takisi yo, oli kyakulabirako, oyogera bigambo ki? Okwata otya abo abayingidde? Batakisi bangi, bw'oba tonnayingira oba muntu wa makulu. Olumala okutuulamu bappaba, oba tokyalina makulu. Bw'obadde oyingira, wabadde oyimiridde tebayimirirawo, naye yayimiriddewo n'akufuna. Bw'obadde oyagala okufuluma akugamba awo tebayimirirawo. Kubanga alina gw'alengedde n'ayimirira, bwe batayimirira walala asobole okugjawo omuntu omulala. Ekyo kikyamu oba weerimba mu by'okola. Mu buli mulimu gwonna gw'okola, fuba okulaba ng'oli kyakulabirako. Bino nno tubijja mu mbeera ebadde mu dimansi eno. Ebigambo bingi byayogeddwa ku bannaffe abawummudde, ekitegeeza nti baagasa. Ekibuuzo, gwabiwulidde n'abyogedde, gw'okola ki? Ntera okugamba abantu nti okukkiriza kwoba enzikirizayo kyekyo ky'okola nga tewali akulaba. Si kye kino kye tulaba, kyekyo ky'okola nga tewali akulaba. Ekyo ky'oli muggwe mu kasirise kye kisinga obukulu. Njagala okubeebaza abawuliriza puroguramu eno, abateeka mu nkola ebyo bye twogera. Puroguramu manya ky'oli, manya omulimu gwe. Tetwogera bwogezi ku bintu byonna birala gwe byolowooza, wabula ebyo ebintu ebibumba omuntu ajjudde, a holistic person. Wano ku University y'Ababrother Kisubi bakozesanga enkola eya holistic approach, okutunuulira omuntu yenna ajjudde, okubumbibwa okuvaamu omuntu agaziye era omujjuvu mu byonna byakola. Mbeebaza okuwuliriza. Mbasaba mugende ku mutimbagano gwaffe YouTube, ne kaakano wenjogerera, ono Nsimbi bino abikwata abibateereyo. Tumanyi nti ebitalina makulu bitambula nnyo okusinga ebirina amakulu. Nefuna akadde, genda ku YouTube, tekamu Simon Senkai Foundation, subscribe. Ne bw'ogamba nti buli lunaku nja kulabayo vidiyo emu nga bw'empandiika omwaka gugenda okuggwako nga byoggyemu amakulu bingi, ng'okuze Katonda ng'akuwadde ekisa n'okaddiwa, bali kuyimiriza okubaako ky'oyogera. Bagenda kuba tebeetaaga biki bye wasoma, bagenda kuba beetaaga biki bye wayiga mu nsi. Ebintu nga bino bituyamba okugaziya ku ndaba yaffe y'ebintu n'okwongera okulaba ebyo bye tutunuulira. Genda ku YouTube, teekamu Simon Senkai Foundation, subscribe ogoberere ebintu ebyo. Osobola okunsindikira obubaka ku WhatsApp 0757 23 7943 0757 23 7943.